So breaking news eriwo gwe kati nyambaako gitambuze tetulina kyakukola naye regardless we move. So president yasaliddwako ne timu ye yonna nesalirwako mu mbalala. Okitegera naye kyensaba mu Uganda just keep the calm. Obulumi bungi kino kye twajjamu nabagambe eno stage egenda kubeera deadire nnyo. Kubanga ye kino kyasinga okutya eno stage gyasinga okutya. Kati ye ekintu kyayagala okukola provoking alabe nga tusitukire mu buddebe. Omusajja kyatya kumuggyako legitimacy agitya. Mukitegera akalulu kano kye tuliko target yakana akaluba protest vote eno gye tuliko kumuggyako legitimacy then tumwambale. Mukitegera tumwambale nga takyalina legitimacy. Nga takyalina gundi ku majago nga takyagayina ku control the police. Kati yesawe eno ageza kati bulijjo akimanyi nti Western Uganda ye yakoze eri chaos even nga tuyingira kuba yabadde gundi ya fesoka mu Western Uganda. Kati nateka ku chaos eyo bajje bakuba abana banupa abana bagire era yakutte mulaba nti ekyo kifairo yakijinze jonga aita mwogezi wa police owa side yawa owa Western agamba nti abanupu bakubya aba police ne bakuba na enalimuneka kamera zabadde ziraba. Kino ekintu kyonna kipya kinabagamba tuli mu kintu kye bayita peace democracy tuli mu kintu kye bayita dictatorship wete wekola eno si military rule. Senge badde military rule abaana abo tebandi bakuliyetengidde file. Military rule tebako file bakuyola buyozi. Ekyali mu 2021 yali agala okututwala naye kati essaawa ene kyakikola nakuliyetinga bi file n'abateeka mu makomera. Okitegera ekintu ekyo naye ekyenkusaba mu Uganda just keep calm. Kubanga kati tumaze okumulaga nti nembalala bulijjo gyagamba Western Uganda nti yabwe nayo talinayo support yo natalina. It is just a matter of time. It is going to be time. Kati ona atusika alese ekyabasuubuzi bekalakasa abantu baganye okwegatta ku basuubuzi bonna bubeera busungu. Alese bali ab'emigo mu Western Uganda twekalakasiza okutuganya. Era mbakusitukira ku kiri ekibakubiddeko abaana bannupu emigo. Yabadde agenda kikwata bukwasa kikole kya kigatte agate n'ekyawano amanye nti afunye chaos ne tutagimuwa. Kati kyali mu kkola nabagamba ekintu kino ono omusajja kyali mu kkola. Atutwala mu kintu kye Senegal naye tugenda kumonyiga paka mu kalulu bine bintu sibipya ne mu 2021 timu ya president yali mu komera naye tukola ekintu kye bayita defiance against odds zonna zaatuwa. Kati odi gyalina wano gyagala okuwa epesa lyagala okumuvinga lyakusituka ayagala abantu basituke before asooka asufune justification tumututte kati tugenda mwezi plus tuguyise in fact tuli mu 32 days titana kuba kutia gasi yena tanaba kati kimuluma muli tanafulumya sasi kyonna kimulumiriza kati eno provocation gyatukolako ayagala kola nti muna Uganda akolaki asituka ye afune justification yokwewamba amalo okwewamba ono omusajja ne wana afuna akantu katono nnyo bwe kati okwekalakasa kutono nnyo bwe kati agenda kulangirya state of emergency just mark my words ne wafuna okwekalakasa kutono kukya bwe kuti agenda kulangirya state of emergency asiringewo ajjewo akalulu. Tumulaba nga tunayingira mu kalulu kana abadde nga akola bingi nnyo okulaba nga akola kinga ajjawo akalulu baleese ebirwadde baleese zibbomu baleese ki byonna biganye okukola lwaki tetumwadde kyayagala. Kati ne wano yessaawa bamukubiraale ne wobeera gwe nga bulijjo ekitundu ky'ogamba mbu okirina nga gyobba akalulu egyosinga okubba akalulu gye balonda 100% nga nayo bakuvuddemu essaawa eno kubanga yeraale tukkirize tugaane ebadde kasiggu ebadde super abaana bakedde ku wooteri ne bamugjawo then bavudde ku wooteri ne bakola ki ne balumba okitegera ne balumba kati ne wobeera gwe tosobola butaggwamu kola ki tosobola butamenyeka mutima ate eno gyagenda tumulaba abantu asomba busombi yonna okitegera asomba busombi naye kyensaba mu Uganda essaawa eno ebintu byonna tubirabe bigenda mu maaso wabula tokola ekyo mutima gwo kye gugamba tokikola please nsaba busabi sooka okakane relax tongere ku busungu tongere okuzimba obusungu buno time tugenda kufuna kye twagala kyetwetaaga kati ku stage eno kusooka kumuggyako legitimacy twamala dde okumwambula ensi yonna neetegeera kikyali kukigira ne tumwambula kati tumaze okumwambula kati twagala tumuggyeko legitimacy eyo bulijjo gye weepankapanka naye etya mandeeti y'abantu okusalawo ne tumuggyako obuyinza akyakola ebintu bingi nnyo kati tiimu agikutte naye nabagamba nti tasobola kutta muntu kweno stage tasobola era ekyo kyagenda okukola kubanga akimanyi kyekigenda okututeeka mu fear intimidation gye tugenda okukola ki gye tugenda okugifunirawo kyokka kyali mukola mukyamanyi kyekigenda okukola ki okututiisatiisa ati kyenkusaba toyingiramu intimidation eyo togiyingiramu please obusungu bungi mbumanyi ku ssaawa eno that is why sitera kukola video ssaawa weziti naye nsazeewo njite kakati abantu bayinza n'okujja ba propagandist benga bago abanange tusituke president bamukutte tusituke tukole kino temubikola just time tubuzayo omwezi gumu gokka tugenda kumwambulako legitimacy tumala ogimuwa okugijjako bati tujwegwe twetaaza n'abagambye ayinza n'omukwata ku last minute akyasobola okumukwata okukola kye bakola faye asobola okukikola naye ffe kye tulina okukola ki to keep calm okukakasa nti tusooka ne tumuggyako legitimacy eno democratically
democratically wetumala okugimujjako then yatuwa ekikola ki ekiddako. It is an uprising yiddako okigeki a non-violent one kiddamu niwe tubanga twagala okununayo buwanguzi bwaffe we are going to be non-violent. Awo security yebadde emala mukibi talina amagye gamala gasobola controlling abantu ababadde awo tasobola awo musayi gwadde gusobola okuyiika naye on aplayinze calm. Kino kye nabagamba nti twetegereze nnyo move za president zino zakola ki zagira tuve mu bano baddiikula baako nabakola ki ajja nakugamba ekintu bannange mukole biti. No please let's play it calm. Kino it is part of the game. Akazanyo bwe kati we kali kano ke bayita democracy. It is part of the war. Olutalo wo plan bwete webeera obanga oyingidde democracy nga gwasalawo olonde ng'ogamba nti nno ngenda kujjako omusajja ono democratically. Senga tetulina element eno twali tusenga twakola dde ekisinga waawo. So era ne wali president yavuga this guy is pushing us to the limits. Batusindiikiriza tukole kirina tetugenda kukikola. Munnayuganda byonna ebikolebwa obiraba. Tulina ba presidential candidate bali musanvu. Naye why no? Kyekyo nabagamba nti you are either with us or not with us. Bali ba candidate bonna baabwe be babateeka mu kana akalulu. Okitegera. Bali ba candidate baabwe babateeka mu kana akalulu. Fe tuli kuki? Nakugambye we are alone in this. We are representing the national unity platform. Fulaga ya Uganda giteeke munju. Tulonda manvuli ku ballot tekugenda kubeerako fulaga kugenda kubeerako manvuli. Tusooke tumuggyeko mandate. Twagala tumukuwa akalulu ne mu bitondo byawoza nti naawangula yatagenda kuwangula yatemba kakasa akalulu tagenda kukakyankalanya. Agenda kalinda wano nga katuuse mu kulangirira we bakolera emivuyo gyabwe. Naye kyembasaba ekintu kimu keep calm. Emitima gyewanise kati omuntu asobola okukozesa ensobi. Let us play it cool. It is called democracy. Nabagamba tuli mu lutalo. Ate kati tuli mu stage yalo esembayo ekyasinze okubeera deadly. Nnyo. Tuli mu lutalo Munnayuganda ekyo kimanyi kyenkusaba. So just play it calm. Tine kabijo likabadde amanyi nti kana at least ninayo abange. Kyovula bayakoze chaos ya amidishize chaos nga twakagera ne bakuba abantu amayinja ne bakola ki yabakama nasirika. No one is side. Ono utali muntu ali naffe naye nakugambye nti ffe tulina mandate ffe tusalawo. Ffe nnyini ffe tusalawo. Ate nga tugenda kukikola ku luno. Tugenda kukikola. Oshigira. So njagala tunuulye arrest engeri gyazikolamu kati. Size ezaluli. Sibe byaluli byakola ebyali violent najja nakuba abantu emigo nakubawo ekika kya tear gas biki. No. Akuliyetinga ekisango yagambye abanupu bakubya abantu nenga byabadde ku kamera twabirabe. That is how the system works. Na kugamba nti wano mu domestic police ono yaba akusinga kabayina upper arm kubanga institutions zonna zibeera mu mikono gyo. So nze kyensaba Munnayuganda kiri ekintu kimu tugenda mu kalulu. Byonna ebitukolebwa eberenga weapon of campaigning. Tugikole. Tutambuze video. Tutambuze scene ez'abantu bategeere ekituufu ko kiri wanti ekituufu kiri ku national unity platform. Abasigadde bonna bali mu comedy waabwe. Bali mu comedy bawerekeze emperekeze ziyamba ko nakye mali yakola ki kutuusa gya tutwala. So zene nsaba Munnayuganda ina woli tebakuteeka mu kintu endowooza eyo gy'olina mugundi yo nange gye nnina ne lowooza ku nti lowooza kali akaseera otegeere nti no tetuyina mandate. Saawe eno omusajja oyo yakyalina obuyinza international gwe bali organizing kati akozesa ekyo okuteeka mu fear. Naye nabagamba njagala mujjukire gundi gye nabakolera eri nembagamba nti abantu bagenda okusibako era ebanaggwayo agenda kustopinga talina makomera gasobola tusiba ffenna wabula ekintu kyembasaba kiri ki let us keep calm. Ffe tugenda okutaasa abaana abo naye ate ekinsanyusa gyatwala abaana yege nyinyi ali mu kutushepinga buli omwamu wana commanding. So ali mu kuteeka maje gaffe buli omu namuteeka bagenda commanding. Nakugamba ne babale bato ne wola banti shama bamututte. Don't strike. Temukikola mumale okulonda mufune mandate then ekiddako tuba tugenda kufuna obuwanguzi bwaffe at all cost. Okitegera manvuli eno gigule ebere nayo gwe kati gwe biwola basini bwezi kyonga azitukoze gula manvuli ogiteeke uwo. So kati kyenkusaba ekintu kimu na Uganda tambuza video etuke ku international community gitambuze paka kuwulya bwe mutaginga ebitongole byonna ku kintu ekibaddewo. Okitegera mu bitaginga kezo sini muzijje zitambule ku media tuzimukubise kubanga buli kyakola fe tugenda gikozesa nga weapon okugimukubisa kati njaga tumukubise sini ze zennyini zakoze. Tugitambuzo kakasa nti buli media buli page y'omwana nga kyekye ekiriko enkwata gye bakuttemu abaana abo. Tulabise Simon byabakama muzimuteeke mwezo video tulabe nga tukola ki tulabe nga tulabisa abantu bano. Time T we are not alone in this. But these are the rules of the game. Democracy wetambula. That is part of the war. So we shall